Area Uganda ebimunga bwoyogera bulijjo bibaawo okudiverting abantu ku real issue. What is the real issue? Ali kyenkugamba nti muli ku gundi muli ku Mao kati Mao yakoze decision nnungi. A decision must be purposeful. What does Mao want to achieve? Nga y'omuntu muti mukimanyi. What does Mao want to achieve? Especially about DP, why no kutegere ekyo? Do they understand it ina purpose? Siba DP, abasiru. Why? Bw'osoma history ya DP, buli lwabaawo crisis mu ggwanga, aba DP babajjayo. Kuba DP wadde tefuga ggwanga, but it has the most credible people. I mean, bwe yawamba gavumenti, yayitayo Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ekyamukola obubi nti Amini yabaga nti mu myaka 2 nzirayo mu Barracks kati batandika okulwanira obuyinza ne Kibedi nga balowooza nti Amini ajja kuddayo mu Barracks. Kiwanuka naddira obwa Chief Justice n'abunoonyezaamu obwa President nga ne Kibedi Foreign Minister. Kyatisa Kiwanuka gundi teyategeera psychology y'abamaje. Bakwata omusajja omuzungu balelatives be ne bagenda mu kooti ne basaba habeas corpus bamujeeyo mu kooti bamujeeyo Makindi. Amini n'atuula ne Maria Mungu n'amugamba nti omusajja mute ne bamuta. Kiwanuka naga nti amagye tegalina buyinza bukwata abantu nakubata mumuleete mu kooti zemba muta. Kasi Maria Mungu naga nti ono twawamba gavumenti yaffe tuleeta omupaka yatugamba ebyo batulowoleza. He didn't understand the psychology of the army. What was at stake? Kuta muzungu tebamuta. Kiwanuka yadda mu methodology. Museveni najja mu tugoberere protocol. Money power ya jijawa mu DP Nesemugere n'agenda omwanika Evariste Nyanzi n'agenda organizing secretary Zakalulumu n'agenda secretary general Kitaliko n'agenda muganda wa Semugere omuto n'agenda Ponsias Omulema. Museveni borrowed power from the Democratic Party. Why? They were the most credible people at the time. UPC yali against ngesanyeewo tebasobola na kwogera. Sasiri ogwalo yabakolera nnyo. Yali asigaddewo yekka nga bw'atuyita mu press conference olusoma press release ngadduka. Eventually they came back. Kakati today there is a power struggle, a succession battle originating from Museveni's family. What does Museveni want? Nga President Museveni. Abaana bokasaba banga bakayana. Bwoyaga omukazi n'abaana be boyino n'abaana ba mukazi omu okubateekamu odojja y'omulala ne bategeera simu mwekka mu muliwo. It's kind of causing an alarm. Simu mwekka. Mao has come. Mumanyi mukazi wange wa DP owazana asked me gwagamba Mao agende mu government gwenga bache kukola. Yes, the situation was different. Me was unfortunate. When nagenda mu State House ninsanga mwayagala obwa president nalowooza nti asobola okuyoga. They underestimated my resolve to fight. Kakati bane bakola strategy tumwavuwaze tumujoge ajja kudda. Otute 5 billion onkanyuze Kasasiro ewa million emu nga nkimayoki mukubi omwana wange mujjemu amanyi muso omwana wange muli mu organic trade yamu tinja jibawonya. So my situation is different and Mao's situation is different. Mao teyayingidde NRM ng'abalala bwe bakola. Even if he joined the NRM, he joined with a purpose. If we want to eat
about West Africa, if you want to eat a toad, look for a juicy and a fat one. Yes. These people are not honest. Very honest. Mawa Tamale Mirundi America, but the people are more door of America. Very honest. If these people were shouting themselves stupid, what every time Mao has offered himself for president, Mao yemukulembeze wa DP akiwadde dignity Mao yabazimbidde ekitebe n'ekiwanuka kyamulema poloti ya DP bagifuna 5-8 ku Jinja Road tewali yagizimbamu n'ekiwanuka omugagga n'essemwogereti yazimba ekitebe with all the friends he had in Europe. Mao yabazimbidde ekitebe committed. Mao abaganda bakuluguka bano baluzunga banambozi basegona bamuwanga kivumbi baluzunga bwe bagenda babakolaki tebaba obulumu n'obu abamaze okusula Democratic Party. What are they talking about? Omuntu munsi alina okukola decision ngeri purposeful. Nzinagamba abaana bange mujja kutuula abakazi babawase nesijja kuddamu kukola n'abasajja bano banjoze ekiyitiridde. Humiliated me myezi 6 nkubagwa nkubatuka obusenga ntusigana mulifu tiwandula omulambo. Nze what I want from them tuli president yali tamanyi ffe betulwanyisa namudefendinga nnyo naye nga tategeera nti abamulwanyisa bamu nnyumba ye kati is in position to know. Abayingira gavumenti kati bagenda kufunamu kubanga ategedde. 2. What type of person is Mao? Mao Bamwade Ministry, Minister of Justice and Constitutional Affairs. Omanyi yakola. All of those people abalemedde mu makomera bonna aba opposition Mao ajabajjayo. He's in a position now. Bobali mukaya. Instead of condemning government, in press conferences which are not implementable, Mao is in a position now to implement. Obadde nongo oyogera nga toyina buyinza okuteeka mu nkola kintu kyonna. When a house girl becomes a housewife, aliya kyayagala. Political power is influence and advantage. Kati Mao ina political power. Take an order as Minister of Justice and Constitutional Affairs. 2. We have proposed reforms. Zigenda kuvaawa. Minister of Justice and Constitutional Affairs. In 1986, President Museveni bwe yajja mu buyinza, ministry yajja nayo eyasooka n'agiwa Sam Njuba, Minister of Justice and Constitutional Affairs. Why has Museveni kept this ministry? Ngateriko muntu vacant bakubona omulamuzi. Why? Bagemeyere bamukuba. Lwaki? Bayina omusango gw'Hague guddamu September 2. Bane bagoba Waterfield ne bagoba Wani baba babirimu. Kati omusango ogwo gw'okutta abantu okubajjamu amawugwe kati guli kwa Mao. Eriteeka libabadde baleeta mu parliament liri wa Mao. Mao is very useful. Yamugemulidde. Yamuwadde bwami. Mao needs support. Ate the more bano nze nabategedde kankubuli nze nadde ku byoma byange eggulu nalabye nkuŋŋaana 3. Naye olukuŋŋaana olwasinze okunsanyusa omu yabadde ne munne very powerful people close relatives of Museveni. Naga nti waayo omusajja kyatukoze okirabye nti ebima bya miso nti nze ngenze kwa muhoozi ono namuga nze ngenda mu Nuupu. Abanuupu bajja mugobayo anuka n'Abanuupu tebajja mukkirizaayo. So me I know we must encourage kagati kankubuuze abafalisaayo Yesu bwe yabajja mu Sawulo n'afuuka Pawulo baasanyuka. Tebasobola kusanyuka. Abafalisaayo baasanyuka. Omuntu waabwe
But Paulo, when he converted to Christianity, a quote of the Bible was written by Paul, Saint Paul. Yali jiwandise nga mufarisayo. Tawandikidde abeena Abafilipi abakyaba kibonna police bonna bawandikidde. Because why do we highlight him? Yajja mu mainstream mu recognized religion nafuna platform but nebwe ba succession mawa ayingidde mu succession line aba bavuka bonna bemulaba bonna mawe yabasinza amagezi yabasinza experience mawe uliko chairman wa 5 mawo abadde ko political party. Yes, what's the role of a political party? To take a power. How can you take a power? He has failed it twice. Let him try elsewhere. Let him be near power. Mau aina amanya gasinga bana abalaloledi katinga bano mukunde ababadde ku abadde ku line is more powerful than them. Gundi moyo bwe yajjayo Uhuru Kenyatta bamuvuma Kenyatta tiabaliddemu olukwe. Saulo bamuvuma Abafarisayo tiabaliddemu olukwe. At times you should sit down. What do you want yourself? What do you want? What does Mao want? Era baba nozana boba bagenda kusanyuka nnyo kati Mao ali mu line y'obusika. Mao is now in the line of the succession. Oranya kataliwo era bana babadde balwanira obusika namulabye yogeeze mu kabuyonjo emirundi no oyalwanira obusika atenya mu bakatambi anti nsereko byaleeta ebyobusiru njagala nkuba obutambi ali mu family mu nebwoleeta etteeka gwe njagala oveeyo nti gwe nanyini ddoboozi eryo. I saw 2 meetings. I was watching 2 meetings last night discussing Mao. Powerful people, close relatives of Museveni. Omuna agamba munne nti nze wange ntemye ngeze wa mukozi omusajja kyatukoze ekintu akigaba anti kuna vutowanika waliwo yasuze nga teyebasa omujozi kaba mulekeyo omulala asobola ate anamutta tamanyi takyagayina. And you people kamba buli kibayita Museveni tibuhaburwa nawandika akatabo kange kano from Korean prince to commoner. Munsi kasita olwanira ennyo ekintu tokifuna waliwo atajja kufuga ku ggwanga lino naye nga akubye buli muntu yenna naffe n'atukuba tajja ddikwatako kubanga everywhere you create enemies. Mfo kyokuyitawo okubotola creating ba enemies tekiriyo baba kule kupulinga down nabo tumuberazinga nadduka n'obujozi bwe tayize kukwata ku power astepinze ku bantu bangi nnyo in his pathways of power ng'anoonya obukulembeza and he has done it for a long time and those he has humiliated can gang up against him. Ne bwe yesimbawo yekanze empagira kkobe enkobe ne yesimbawo naye empagira nkobe. He support chimpanzee naye nga Yesu kamuwadde kuba ajoze nnyo abantu. Kakati nkugamba nti study Museveni yenga ye president w'omuntu. For you bw'olaba omwana w'omuwala ng'alina olubuto Abaganda baga nti tolya naye emmere aba alina obuko nze ndya nabo kuba tasobola kutegeera lubuto lwa lunaku lumu kuba tebanyonyola nti woolulabira bagamba omuwala alina olubuto temulya naye. Yes, naye olabira olubuto kitegeeza nti abalenzi yabeera okodda nabo. Yes, kakati for you when you see the pregnancy, this is when you punish your daughter. When a pregnancy just proves. Study Museveni. Museveni alinga Yesu bwe yayingira mu yeekaalu n'akuba abantu n'akuba abaali bakolera mu kalata embooko. Olowooza yeekaalu yali tagimanyi. Yesu bamulagira Bayibuli ega nti balagira Yesu ogenda mu yeekaalu. Nyinyi yagenda. Bwe yabakuba embooko yabaleka ne bayingiramu ne bazanyiramu.
nali okubaba emyeso baba ludo na kubaba ekibaba bayasanga bebasemu abafuwenja ate tebogera konti waliwe ya mwanukula bana abafulumyamu kande Museveni waliwo abayingira mu office mu government ye nakwata faalu. For you don't know the process. Temumanyi how Museveni has been cleaning his government. Ngakwata faalu mwete mukitegeera. Yatandika mpola aga nti aleta ba fishermen. Olaba ya invading a Ministry of Education ya mukyala we nagoba mu yonatu. Abasomesa. Ba nabakuba kutaka. Okyabawulya boogera. N'abasomesa n'abatemamu. Aba science n'abaaki. N'aba arts. Ante gwe bebberi. Munala. Bible is a living one. Atonsanyusize ennaku zino ogisomera ddala. Anti Bible era ne makomera gyeri. Bible ne bwaga nti nfugire ku Bible ng'abasembe bafugira ku Quran. Yonatu yasirika. Yes. Yalikaana for 3 weeks. Yes. Kasawa sika na president. Agenda mu ministry ya health ya gundi ya finance. Gobi asinga okwogera kati has reformed the finance ministry. Has reformed the financial ministry quietly. Awali veni authority ya mugobamu quietly. Akwata faalu akuba bazanyi bakalata bamafia bafumula mu government ye mboke ekaba nemwe temugiraba from finance ate nkuba iri diplomatic nnyo. Yes, kati ali mu Kampala has done it. Yazze. You don't understand it. Nze nali nakiraba dda nti ababoda abangi abali mu Kampala cannot be making money. Mitwale ebiri and more lwaki century ya Jeno gondi to 10 ya Jeno ne safe border ya Jeno amajega nonya ki mu border. You can wake up one morning government baje kubye kutaka nga bavuga border bali mu byambalo siba border nga ekiro zikola nga bakyaba zikozesa. What has done has moved in the city. Yeta bajeko mirimu nga food embe abagambye mu batwale buli bamumu areas zaabwe musigale mu batono. Wano kasanvu kajja ku maloba aziweze mu kibuga hataziweze nage mu bateeke gye balina okubeera kyawukana n'ekyabasomesa kyawukana n'ogwa bebberi. Akasanvu kano beba science bana abala beba arts. The same process is cleaning akute faru ako akuba bakalata mu yekalu nemwe tumukitegeeza. So Lukwago ne bwalekana musajja wa Lukwago yamanyi Lukwago tayamba ba boda Lukwago ayagala kukiremezaawo bano baminisita ba Kampala obwongo tebayina. Yes. Okulwana kwa Lord Mayor yete kulwani Luno wa boda. Yamanye ekirimu Lukwago amanye ekiri mu Kampala. Tayinza kukiriza Museveni kukijja okuba emu yakyagimanyi. Ono muyekere yategedde dda. Dispass. Kulabye. Tabajjeko mirimu ngakona akafuude embe okubali yako sente. Buli mwabere wabwe gyakola ki? Java mu region Java. Abebwayise babere ruddawo. Babere tena goba batembere mu kibuga. Abagamba mubafunire ebifo mwe babeera. Mu body division za Kampala ttaano. Kyawukana n'ekyabasomesa aba science n'egundi. Wano wabeerewo batono. Kyawukana. Abalaba Yesu abalaba abafumuuka mu yeekaalu nga Yesu ayisa mu mboko yevuga mu yeekaalu. Balize bamanyi nti mboka evuga mu yeekaalu. Mboka evuga. Yes. Onsanyusiza bolese Yesu ngayingidde mu yeekaalu. Ate abantu abasinga obungi balina obwongo. People have no brains. Bina amaaso tebiraba. Bina amatu tebiwulira. Museveni yakirininga government ye. Kakati transition bwatu ministry yokesigadde mu effujjo ya health. Ebyo bulamu. Yes. Kati bana babadde balowooza ntugenda kuleeta amateeka
nga president yayitira mu parliament gana ayita wanga mawo wali kuba yagakkiriza abakutte n'abateekako mawo awo gwe batasobola kukolagana naye kubanga ye group yemu ya DP negenda mu Nuupu awo yebaka ne yegolola olabani trainga Kiwanuka atone jeno ave wakalugire etteka lyegundi lyemwanyi lyamulema ne bali mugobye misinde Kiwanuka lyozemu muwulira ifu Museveni kan in Israel Kiwanuka yakanga balawo tineddaji yesu kyebogera natwale jogole kubali bwakalugire nze no mulaba ku gundi abalamuzi babakubira amasimu babadde babajoga nga bakubira amasimu. These young arrogant fellows have been ringing judges to pass judgments in their favor. Can they do it under Mao? Naye kati n'ekyo nakyo nga bafunye ekya Minister Justice kati abanoza n'ekya Governor tebagenda kifuna. Ekya Governor kiba kigenzi badde bakyakisuubira. Yes. Mao can check a parliament. One yaliyo. Justice and constitutional affairs. This is a transitional period. So therefore ne mudiyo era kyabadde mera ne yakyeyogeredde nti tuli kwogera ku transition nabagamba nti abantu abamu because of their failure to understand osanga omuzadde ng'omwana wazanya basketball okusomera azanya volleyball mu academia akola bulungi nnyo nenga byonna byetaagisa uniform naga nti omwana amenya bannange naye nga bwogenda ku ssomero ojja kulaba omuzadde nga ye omwana we bwe baba bali kudduka misinde obwetaliimu mu kwaya y'essomero taliimu mu baakoze obulungi taliimu kakati ate guuga nti ow'omugezi ate akumenya era abakuba mmawo si bategeevu bano batadde ssente mwabo ojja kulaba mixed reaction olabe akafuudembe bakamonita n'akabukedde bwebagenda okuliba anti bukedde n'egundi bebakola egundi abasajja abo olaba bagamba mboyo omusajja gwe basi omusajja alonze essimu n'agikubira mukazi we yalonze essimu y'omusajja oyo yabaddeko nti eno ya maama gundi ono ya mukyala wange. How did he find out that this is his wife? N'abayintere nanga nawe yisigire nabo ne boogera ebyobusiru. If you find my phone, say it. How can you know that this is my wife's number? You would have been arrested. You get an intelligent man like him. He has so much intelligence. Esimu yagikubidde tukebera omunaala ebyuma mbiyina we yagukubidde esimu yo yagikubidde we wabadde omulambo singa tugenda mugondi ne tukola research fa ababisoma kubeera gattayi wabukedde nakugamba mbu bamukubisiza mutayimbwa gwabaddewo walabewo omutayimbwa yabaddewo wabaddewo omutayimbwa bamukubye n'onkoto era we bakuba kazini ekyo kitegeeza fa ababimanyi oyo omutemu yennyini kubanga bwe bakube n'enkoto ekyogera kiri wano toddamu kwogera ate kati ekyo mukiyizi omutemu yenna expert takuba wano akuba nkoto era ife nakimanya either kazini found a more stronger man nga yali addu afuluma oba ekira uyo mwana yetayinza kutta kazini. One day she will write a book. Buli wabatudde ku ssente that woman could not kill kazini akakonaka likubasanga mukaiti kasobola kutta kazini found there strong man atenga kyakola akimanyi atenga abadde amubala akuba wano kubenko tutumalaga kubayo nono bamukubye enkoto ne intelligence nti ndi wayisonga nange njogera ebyabukedde nowe oyesigire nanga nze nseka busesi banfiirwa yes nze bwe baba tubagana okuddayo zisobola banzita Museveni ajja kukwata obukadde 10 abo abaana bange abaapiriga bayinaki Museveni yakkako kabbuli ne bakuba amasasi nga waali abaana baapiriga bayinaki because the people balagira apiriga tebamugana nga kukulaba Museveni nga agenze mwaluwa
Why? Lwaki bamugana? Ate yamala kuddagezegeze ko. Musajja nagandi banne nange mugamba omusajja mulaba nange simulaba. Nga sente ze bazibye bilioni 6. Kadi abo ngazede fetu banyebonyenyo family yange bonyebonyenyo. But we must accept nti sina way out. Bwe bali beera ne supplyinga ebutawo bwange ne besa. Ne bakubira obukofiira temulwana na banubu ne babugana obugula ne babulemesa. Ne nkuba butisati ne nokola naye ne nokolera wansiwe mfuuke embwayi bine bigenda maso tebiri tu divertinga kuriyo issue abantu ensonga ze bayitamu wakati mawuli aliko Kalamoja yogera ku president ya dada Kalamoja na chicha bujinga why Museveni yajja mu 86 nalagira ne bahanginga gundi Kasimu Obula ne Sebirumbi siye Museveni ono mu political science batugamba nti a leader becomes pragmatic, flexible and merciful in old age. Abo bonna Museveni wa 86 singa ba minister ababiri abali Kalamoja yabagobyedda singa oneke yamugobyedda no gundi kubanga na gundi ne structure y'omeri Kalamoja bonna singa yabagobyedda Museveni wa 86. This one is merciful. Why? Te Kalamoja katundu bo bali abasajja bagezi creating a Museveni situation escalating to force him to panic to make a decisions in a panic. Bwaba wa panic procedures izo neza financial procedures tizikolebwa sente ziyika buyezi bali mukufanjala bane tubeta go buyambi. How did it come about? Where you have 2 ministers overseeing 9 districts. The structures, the dissos, the cows, the structure of government, they waited. All of this is in the region. Bachibala temuogera ne bagula n'obwamawulire bwabwe mugambe nti abantu bafudde Museveni akolere mu paniki alizinge sente. Why? The Minister of Disaster Preparedness does not have a budget. Ekitegeeza uyina kukirinda nikibimba nata engudo bili muzijjo sente muziteeke eno kuba tina budget. Yabigwa bitalaze bano waliwo ekigudombo tekira nababuuza naye bannange tetuli basiru tulina obwongo mutwe enyumba yo nekwata omuliro engoye zonna nezikugwako mukazi ono nasigala na leesu ne wajja omusajja ow'ekisa omuzira kisa n'aleeta gomesi etuuka mukazi wo n'ekiteeteeyi ekimutuuka n'ennika eza fiitingi yennyini noga ntamulabangako. Bobi Wine yabeera atya n'emmere n'agistalking nga enjalo olwalabise Kalamoja yasumuludde container. How did these containers enter Uganda if abo bonna n'abayiso baaligenze? Atenga container ya Bobi Wine yagenze n'okusooka ya government eroza n'okusanga prime minister ade mu parliament era emmere bagiwa Bobi Wine bagende wa Museveni bamugende nti muzeeyi tuswala Bobi Wine atwala nga bagimuwadde yeyo yennyini mukebere emmere gye baagabye Kalamoja batefaanana ya Bobi Wine. Uniki mukadde is merciful and flexible. Eyanga Nyerere could not have resigned. Eyanga Kaunda wouldn't have considered defeat. No. Leaders become pragmatic in old age. This is why Kenya yafuna omukisa amawanga amalage gatafuna mu East Africa. Kenyatta became Prime Minister of Kenya at the advanced age of 75. Kibaki became President at 77. Yes. Omusota omukadde ye Nalongo w'okuluzi tegubojja wama Nalongo kamunte mu nkomanse n'amazzi. Yes. Ngagwewulula. It is used to people. Omusota bw'oba tukuserete ninze kugulinnyako gukola ki tegulina kyekukukola. Can move and go. It bites in a situation of danger. Being provoked. Yes. Musajja omukulu aganti abo bazukulu bange bafere kababbe nabo babbe. But Museveni has changed his government
without suffering people, reshuffling people. Taina kwa droppings na ye mvuruga kati mvuruga tacha ayogera mvuruga mmanyi Matia Kasayija anti abantu bamuyita mvuruga yebuli wakola statement ya vuruga bya gobi asirisa asinga tacha ayogera oyo kati nabagamba ndi amafuta ga Uganda tujja kusasula pipeline ya Tanzania nayenga temuli doze ne mulinde kusasule pipe yonna obeyo company yomwasayininga naye endagaano ntuufu munambulira nankabiro yabadde Canada anonya ba investors kino kichupuli era bwe bamukola ne ku UCB ekichupuli kyali mu kunonyeza ba investors nankabiro ye running mate wono atadde akasunda atukubani tufuluma you wait tuyina ekirimu omulamu musajja mukulu flexibility is very flexible, pragmatic, merciful, forgiving. No ne yaze gwe nabi ali ne king oyo no simanya whatever bawalete de hydrogen bichi buli mubbi ajja kujja wano when you read my book the tunasoma katawida kikalinda bazidduka the oil cash I tell you once you get oil is a cash. One, you embark on Ivory Tower projects buli mubbi yenali one. Two, lwa mafuta oil is an inexhaustible resource. Bakulimba nti oyina manji ogenda ogasomanga tewali nebaga technology teyaliyo. Nobody can evaluate the quantity of oil you have. Take it. All of these African countries, Central African countries, mugende muzisome, they had oil, but the oil left them poorer. Company of Faransa bajitabate penafira bandi yagabane kamalawo, and the countries remained poor. We have had countries with huge kakati njagala nkubule why oil is important. Let me tell you, Saudi Arabia eri G8 mweri, Japan itaina oil resource mweri. Ekitegeeza having a oil is not a guarantee for prosperity. Nigeria nsi yakumeka mukusima amafuta bagachima Cameroon nebagambi tibana abekalakasa mbwe miwendo gy'ebintu Kenya wali akalulu gyasigaddewo Kenya wali akalulu atenga yagambye Luto leka kuzanyira kawunga beya kawunga tutika politics mu kawunga tewali kuba leader bonna ali gowa yagamba Bill Clinton sala ku bei y'amafuta ng'erinnye n'agasalako. Bush yabagamba mugende, we cannot touch on American reserves in a peaceful time. Why don't you tell Saudi Arabia to flood the gold market here oil? President mutufu nnyo bano baagala okwekalakaasa owatia gas olowooza akyakola supply ya watia gas akola yaludde naye ateekamu ssente bekalakaase akaddiwa kale nogyosanga abagende wa Museveni Kasito kyamuwulira sekito nebagende revenue authority used to give Kasita money to stage strikes bwaja womulala sekito ayogera we used this money to cool down the strike. Sente za Kasita eza strike ezavanga mu Uganda Revenue Authority kati bakyafuna kuba wali system yakyuka onaliyo era tewagira kwekalakaasa sente zafuweringanga strikes zavanga mu Uganda Revenue Authority nga zeziyimirizawo Kasita. Intelligence is the opposite of the envious. Kati bano baagala bagendeyo wa president bamusisinkane aliukaba bamugaye nti seba nafo byotunyonyedde tubitegedde naye twali seba kyala baffe bakalakatentamu nalweiso abaweeyo obukadde bubiri nga nalweiso agattamu ababa ab'ekifere abalina ofuna obubiri owa tiyagasa ayagala tiyagasi wabe yetaaga kufuna yewa callers ne bakuba amasimu ngesibu eri obubye nnyo babumanyi bwine ekibiina kyabwabwe simanyi bakikakase simanyani
This is how they trick the president. Any sensible person would know. Abantu umukwekala kasoli yenga laba baba bakola bwe batebekala kasaka botula batuze ba coffee ninga babera nnyo ku stage za boda boda waliwo abafanga aba boda boda ateka akatambala nakateka mukamula ni yesambulanga naye akaba nabaganji bawoze buli coffee ni zisinga obunzi sijiba wadde naye njiba seko somera kantu kano bawoze wano kale sebata yabayimbira nti amaziga ga malembo from crown prince to commoner how Museveni defeats his enemies katabo kamukuku na Tamale Mirundi kano wakawandika ddi osoma mabega nga 2 July 2014 tugenda myaka jiwu jitambudde soko somera sawa mwenda ntumize Museveni's survival instinct I have pointed out earlier take one recording kale asoke ntekeko wano ka recording kaffe mpola kali wako kadi ka recording kadi te ka recording mbuku na okay you are using a different system. I have pointed out earlier that Museveni's opponents and confidants lack clear conception of him. He's like a card player who tightly holds his cards to the chest and pulls out surprises every turn he moves. Or like a host who hides the menu from visitors. Visitors will keep guessing what the next dish would be. These are some of the attributes of a guerrilla politician. So fearful of betrayal that he is very mean with his future plans. I can confidently state here that nobody is fully privy to Museveni's future plans. Such a leader is very difficult to understand and fight out of power. This is so because he does not base his political survival capability on anybody but himself. He ensures that his personal survival instincts are at play all the time. Therefore, no defection can undermine his government. Even if there comes a misunderstanding between his people or say confidants and they defect, they do not go with vital information about his future plans. This explains why none of the defectors to date has ever weakened his regime. In fact, they end up weakening themselves. Milton Obote, for example, never carried out Nkomao. How Museveni survival makes surprises. Who knew Nkomao was all again in government ya Museveni? Bageza kukulwana kumbe bamaliriza bebe mazemu amanyi. Have you ever seen Museveni? Who is when he appoints I can't Kaskebot kwekali. Okay, no. Kaka no kwekali. Have you ever seen Museveni signing an agreement with a person who is going to appoint a minister? Why did the signing of the agreement with the Mao preceded his appointment? It tells you Mao is a different minister. Yes. Mao is a different minister with a different. Era bali baatidde kugenda alabye abasajja babiri abajozi omulina ono ajoze ensi eno babiri era katambi nja kukuba omuna agamba munne nti waye musajja kyatukoze kintu akigabi nze nzirukidde wa muhoozi ono munne n'amugamba nti nze ngenze munnubu nedda naye bajja kugobayo onuka ina kukkiriza mukkirize nti omusango gwe Hague ate basajja bagezi baguzeemu babalidde $5,000,000 ne baguddamu pano baagigobye babeetaaga mu Septemba nga 2 Septemba babaagala baguddemu laba Museveni bwaleeta Mao kubanga bali abe Hague balina bwe babaawo investigation bano basala amagezi ne bagobawo Hajati Mukwaya ne bateekawo tumwebaze owaabwe ne bagoba otafiire mu justice ne bateekamu owaabwe ne bagoba wichoneka ne yesonsekayo kati Mao yaliyo omusango gugenza okuddibwamu nga Mao yakola yaliwo nabagamba nti Museveni kye bamuwulira
Museveni yalla yamuyamba ne bazza omusango ogwa Nagomola. Lwaki abantu 15 muyabalekako? UN yasoka kuandikira ye. We are investigating people in your country who are engaging. Kubaka saja kamula ni kabalopa. But yaba saja agency is an international trade. The agents ni baba gamba of America. Ni baka ganti ukani tujja kusanyiwa ye miaka na ye implicating bano. Ni kaba implicating baka salireke miaka baka findinga millions of dollars tan. Kati obujulizi bali abasaja babukola. Never did kubano sent. Millions of dollars tan bazidde. Senti nyingi ezo. Iranze nabaweza message nemba gamba nti mbakoleddeko ceasefire ya mwezi gumu. Mutampa sente zange. Bine meeting ze mutesa zonanzi na nabane bakkiriza. Bagambye nti ono musajja buli kitesa kyonna kiina. Museveni yamuwa high tech technology. Ngate basasula. Ayingira masimu gaffe. Ngate basasula. Nedda mwenda yabagamba nti nkozesa majini. Omanye eddagala ly'ejjiini. Teeka mu eggumba ly'embizi lyambale. Ejini terigenda walimbizi. Ekitego ovunika kalayi mu mulyango. Ekitega tikirinya lusozi. Bebaga nti bakwata emizimu. Gweteke kala ebbafu erimu amazzi wansi w'ekitanda. Ate omuzimu kusomoka ennyanja. Abaganda babimanyi. Ne bano baga nti Luno baga nti omusajja Museveni yamuwa high tech technology yatukwa. Era bagambye ekingumiza kati baga nti agenda kawa sente. Katukubye ne katusekula katumazeewo kati agenda kukawa sente kaninde kubaze yasooka okumpa bazitwala bonga balowooza mbunja genda mbayambe musango gwa mwankwana bubi ejjukuli ne lyasooka lyatta buli kimu kati katusinda ne bujoze ku bujozi bejo ogondi bamalemu bejo ogonemba wanika obugulu temukiddanga mu kujoga bantu singa nte mwande takolugezigezi kusiba programu zange kolaki kati oyo nsere kutayina magezi sere kumwana wa mwanyenas ndiko jawo ne nakuzina newala because you people you don't know how these people operate era mu abaganda mugenda kuviira mwawo nti nsere ko be basajja abavubuka abatome badde muyina nenganda bana balaba muwanga baladuzunga badduka bagenda mu nubu era muwanga these people the ruzungas the pendulums cannot comment on nobody mau no bazunga dabo bayenda dda agazi nserikale teteke litaliyo social media endiga baje tumumulugwa abantu neguleta ne bagujisibisa nega nti atumutumo baje boza negwa baddo kimumulugwa walebe wekisolo kibagenda okusiba etteka ligenda kwata nseriko yennyini amuteringe because it is not a bracket kwa nairi muononye kankubuza nsere kongoleze teka individual nga si government ngosibisa omuntu emyaka 10 ava mukomerata kwasa omutwe tata abana bo it should be government not a private members motion you create permanent immunity tolwananga ne mukazi wo bamusajja mubo nomuteka ko damage eri permanent toyinza kusibisa abantu myaka 10 nsereko gwe individual bajja kubeta ento omutwe bajja kutta abaana baffe bazukulu baffe bajja batta nti nebase mukomera lwamu teeka omuntu lyaleeta songa yo government igezi si yaliresi ndayate etteeka lyonna okuyitamu government emera kukkiriza nti ejja disasulira we have examples akana pojoko yaleeta terrorism bakwate barebos abamu 7 bali musibiramu mbabazi naleeta etteeka erya public good gathering lyamusiba era lyamusiba yes teri muntu teri ndiga gye basirima mugwa kakati oyafudde atayinza dijjayo bali bere kwesi tesobola kuntegetinga kubanga you must identify your voice nedda bana basajja bakola bwe bati bamukuba mu court of appeal nibaga nti gudde wansi kandi bamugamba fe tusobola kununula nosigaza gundiyo tukolere kino binalwana nyanzi mwabaganda mbasasira omwana wa Nadduli avuma mu 7 buli lunaku namukolibira afe nakolaki mwe mwalwana mweka Nadduli yalwana yeka and Nadduli cannot prevail over his son
elders in Buganda cannot prevent. Even if that boy is arrested, I will support the government. Has gone overboard. Achisusiza. Yes. Tuwanise nnyo. Yes. Botunuli ate nze ndi musajja mugezi. Omanyi nti TMO bajeta yange uyo omwana basooka ne bamutomeza pichipichi. Bebe nyini nga abavuma ne bamuwa sente avume Museveni. Museveni n'ayita omwana oyo amubulya nti abamuvuma beewuwe. Wano wajjawuka omuvubuka nga bamuyita Lutu Mukasa eyasiba amaaso. Yavuma Museveni ewiiki ezi ng'avudde mu Australia n'amuyita yamubuulira nti beewuwo be bangula nkuvume. Bandire mu ssente bandeeta atumpe ssente. So bana abasajja ya social media. Yes. Bagenda dimusibiramu kuba terinawo placability. Nkuba obutambi bwange sooka oveeyo nti eddoboozi liryo. Has anybody have come up to claim those voices? Anti kireete ompaabire to intruding in your privacy life bansiba. But if you're planning against Museveni, if you're disorganizing nga kengendo kuba, but disorganizing a border mu Kampala beba birimu, how can you take me to court? I do it in good faith, public interest. Toyina kati teka lyanse kufuli ayo nonyeye wana duli mufu ye mufu ono nsereko bamuse toyinza gwe individual omusajja institution ya government bweba yekulwanyisa. Government has a right, but if it is a private member's motion and you provide heavy penalties, abantu bajja kutta kuba kati lutalo gwe toli government. Lwaki aba government sibe balirese minister of information nalirete lwaki si yalirese nikuba naye beera abantu abantu bakozesa bubi social media. Yes, lwaki gwe bajja kutta bajja tutira abazukulu nsereko livemu duka. That was a mistake. You did not consult me. Ekyokubiri muyambali ne sajja eri bavumire natagende wakojjanga takojja woli mumanyi nti muyambali ne sajja gwe mwayambiri ne sajja eri bavumire ettake munsi tebasobola kuzza mu ggwanga lyo nga ekibonerezo kye bagenda okuwa kinene. Ensi tekomyawo. Kati bano abaleese ekyo baba bagobalirye essajja ly'ettake baali wadde amaanyi. Ttake tesobola ddikomyawo wano. The fake country extradites you. They look at the penalties. What case are you likely? Kubanga si genocide. Tebamuvunana gumu. Yes. So miaka 10 ngani amuleeta wano nga ttake muleeta wano. Nsereko omanyi olujja olugalira munda. Olujja olumanyi olugalira munda. Bw'olukuba ate oba olunyweza. Yes. Because these people don't call us. Mutuyite. I can do private work. Nze bankuba. Naye am happy nti Museveni benalinwanyisa abategedde nti bali bagala musuula. But I cannot offer myself nkomewo banzite. What I can do is to give me 1%. Nengenda nkola ebyange. Katuve wano nemukolera ebirala. Katuve wano ngira kalema. Vale weti mawo polopale. Abali mukuga abadde Museveni emisuwa gibali kati mawo yayingidde obulangira. Avuganya ku busika. Prince mawo kati. Avuganya ku busika kati. Kubusika mwali mu line. Era abanozana bagenda mukolera pati y'amaanyi. Nkubulidde. Mawo ali mu line ya busika. Yali sikidde luddawo. Kabali njagala okubuuza. Kankubuuza. Mukukuna. Singa eminesero ddaga nti ngenda kuwummula. Balowooza kubaki abanamusikira kubali mu kyaki muno sabagenda okuyingira obulokole. Bw'oba onoonyanswa kebera ayina ebyoya byenswa bwe baziyiye. Ayagala power, ayina okubeera power near power weeri. Omusambi w'omupiira agenda okuteeba akwagwa mu buswayida. Kizibu nnyo okuba omupiira ng'oli eri. How many times do defenders score? Kyogamba oyagala ne gundi naye asembere kumpi mutabani wo ono Wemagere aliwa omutabani wo Wemagere Wemagere ayina ekibiina ekyo ye yazanye Bobi Wine ye yafunye agenda kuzimba ekitebe ekikye era buno bw'amawulire bwe bwamukolebwa monitor wama tugende
Obamaneta bwagamba nti Museveni yataddewo Kibalama. Abazungu ne bategeera nti Kibalama wa Museveni nti kati Bobi Wine ye mutuufu. Mao yajja mu iPod. Mao asobodde y'okufuna ekifo eky'amaanyi ekigenda kuyamba eggwanga to reform laws. Ate n'afunyayo ne DP owe AR. Siranda. Omuganda akugamba ti omukalukalo omusiimaziza ngomayo. Kati what are you choosing this man, this young man? Toyazo mukukuna. Olwokuba abadipite bamanyira kufuga. Waliwo amaka mu osanga ng'omwana omugezi ennyo bagasi waawano. Boba ffe tuli basiru. Omwana si waawano. N'osanga bavaamu omwana omugezi si waawano. Omulungi ennyo. Nyina yayenda ku mutoolo tugende.